oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula. Webale kubanga okyatugoberera nate nkuleetedde ku bimu ku ebyo kubikwata ku nsi eya Burundi. Burundi y'emu ku ezo ensi entono era ng'eno erimu abantu abawerera ddala miliyoni 14,400,000. Ensi eya Burundi yasooka kufugibwa Bwakabaka naye oluvannyuma mu mwaka gwa 1966 omwezi gwali gwa Novemba ennaku z'omwezi nga 28 obufuzi obw'ensikirano bwaggyibwawo era nga kabaka eyasembayo okufuga yali Charles Ndiziye mu biseera ebyo era ng'ono obukulembeze yali yabusikira ku kitaawe eyaliko ebiseera ebyo. Burundi yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 ennaku z'omwezi nga 7 bwetyo nayo ne yeenunula mu mikono gy'abazungu abaali babafuga obumbula. Burundi ezze kulemberwa abakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala lwe yafuna ameenunula era nga Pulezidenti Evariste Ndayishimiye mukulembeze wa 10. Pulezidenti Evariste Ndayishimiye yazaalibwa mu mwaka gwa 1968 musajja mufumbo era nga kati alina abaana 6. Burundi bantu balimi era nga basinga kwettanira kulima matooke awamu n'ekibala eky'emmwanyi. Ebintu ebirala bye basinga okwettanira mulimu okubajja, okubumba awamu n'okutunga. Mu by'emizannyo ensi eya Burundi mwana wattu tesigalira nayo yeekansa naddala mu misinde ssaako n'akapiira. Olulimi lwe basinga okukozesa basinga kukozesa Kiswahili, French awamu n'Olurundi. Ebyo bye bimu ku ebyo kubikwata ku nsi eya Burundi nate ebisingawo birindirire mu pulogulaamu yaffe eddako.